Yo, this is Rampantilla already, Bannange tusaba obbategeeza ti omwana waffe bamutubyeko omukozi w'ewaka omwana ono wa Narooga omukozi w'ewaka amubbye ku ssaawa zibadde 10 tusaba yenna amutulabiddeko bebi bwati bwafaanana mwana wa Narooga omukozi w'ewaka amubbye yenna amutulabiddeko akube ku simu yaffe 0742455910 yenna alabye ku bebi afaanana bwati. Mwana ade bamuleta mu town jajja abadde amundetera mu kibuga bansange twetuna etulaga omwana n'amujja omwana amaze omwambaza n'amutwala Sibirunje Nakam, journalist atenga former host of Straight Talk Africa show omukramanyidwa nga Shaka Sali avude mulamu enseno ku myaka 7 mugumu ejjukirwa n'afudde akawungezi kolinako olwaliro omukramanyidwa nga Bachagulanyi Center bwatyo atuusizza okunyolwa kwe eri abantu abo bonna bekikwatako so nga ate y'omu ku basogereddala okuba nga ate atambuza amawulire g'okufa kw'omukrono kitalo nnyo kitalo ddala kupijje kwoli omulungi atumbudde kansubiri nti oli bulungi Josinzide lyo eggwanga lya South Africa bwetyo nalyo livudde nerirangira nga bwe lyazudde eddagala erivumula akawuka ka mukenenya bano bagamba nti bamaze emyaka 2 mirambirira nga banoonya eddagala eriyinza okuba nga liwonya akawuka kano okuba nga te kawona completely no banga tobera ku ARVs naye nga jukira nti eno si yensi esookeddala okuba nga ate erangirira ekintu kino. Omutamanyiddwa nga Fresh Kid yachaddeko mu ggwanga lya South Africa nga werekeddwako taata we ne Minisita Nakiwala Kiyinje wabula nga ate bano bafunye omukisa ogusinkana ku boss lady omukyala amanyiddwa nga Zari antijukira mu South Africa jawangalira so nga ate ye omukyala w'omukramanyidwa nga Bin Ganta yavaayo ennaku nga 2 mabega bw'atyo n'akola ekibaluwa kibakuntumye ekirekireeta omunako n'alangira nga bw'atakyali mu bufumbo n'omukramanyidwa nga Bin Ganta olw'ensonga ezimu agamba nti omwami yagaana okukula wamu n'okukyuka so kwe kusalawo okubanga ate bakita naye bagenda kubanga ate basigala bakuza abaana baabwe bw'ati bweyagenda maaso okubanga ate ategeeza omukramanyidwa nga Bin Ganta yavuddeyo bw'ati ku Galaxy n'abuzibwako ku nsonga eno ono yagenze maaso okubanga ate abategeeza nti ye tadiscussinga nsonga za family mu lujjudde era bw'ati yaganye okubaako kyabyogerako. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Nina Rosa gye yabadde atambulidde yes bamubuuzizza ku bukuubagano obwogerwako okuba wakati we n'omukyala amanyiddwa nga Spice Diana ono yageze maaso okubanga ate abanukula n'abagamba nti nze sisobola kuwala n'oba kufitina mukyala ansinga bumpi oba gwensinga buwanvu so nga ate ya nkuba kyeyakazibwako eri akadaama yayagudde ku ddole ezaaguliddwa baba ne mama ewaka bw'atyo n'abaako ebigambo byayogereddeko so kayewulire ate oluvannyuma onkutwale. Bakama baffe bagenze nga baleeta ddole bazireetera mwana azannyise naye ekitwewuunyisizza baleeseeyo oyo ne baleetayo n'oyo mulaba ne baleeta n'ono kumanya bamanyiira ne baleeta n'oyo wakati ate oyo yaani sebo ne baleeta ne Kadaama Kadaama yona alina mu uniform alina daba ekigatto boy daba ekigatto okumanya bannaye bano bakyali bamanyiira zino zonna bazambazza bulungi laba kano naye laba eno laba ono waafaanana aliko omuyindo aliko omumwa aliko omunigiina boy wansi naye ng'abalaba animation yes omukulu oyo gwayise Kadaama bamuyita Antonio era nga azannya mu Disney ababirabo bulungi mu bitegeera ddala bulungi so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja bw'atyo yavuddeyo ng'alabira ddala boss we bajja kumuyuzayuza ebyenda anti mwana mulezi amanyiddwa nga Penge yavuddeyo n'alagira omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine butya waayinza okuba nga akuba muhozi Kaine Rugaba naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja yalabye guli gutyo bw'atyo yagenze maaso okubanga ate amuwabula n'amutegeeza nti bw'aba mugezi agende maaso okubanga asazaamu ekyo kye yayogeddeko nti ayagala Bobi Wine 1-on-1 mu kikonde.
My bulaza bosi wange jeno muwozi badde nsaba tusigale ku Twitter okusinziira nga bwendaba akasajja kayinza otulabisa omukono mweguli kuba ntunuulidde engeri gye kakwata footwork yekakuba jabs amuga Katonda mu ggulu tuyinza okulabisibwa mbadde nsaba busabi nkukkiririzaamu gwe pulezidenti addako naye akasajja kayinza okukuba apakaati tusigale ku Twitter kuba mpulira buli lwenkirowoozaako nga muli wali boosi wange ng'oli mulingi n'akasajja kano ku footwork n'obukodyo bwe kalina nga ndaba maneye ne emye kale wamma ayagala okugenda okwepakasiza tutwala mu ggwanga lya Kuwait abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mugenda kukola nga bawaita na bawaitress na bakirina salala atandikira ku miliyoni 1.7 paka ku miliyoni 2.3 mukole sawa mukaaga ennaku mukaaga mu wiki babasuza babaliisa babajjanjaba ne vacation buli mwaka akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo kale tunoonyeko my brother oba my sister ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 noti 67 26 naye nga my president the supreme leader the general CDF tusigale ku Twitter akasajja kano mu mukono kalalamu mu bino ebyamaanyi kalalamu tusigale mu by'obwongo naye bw'ogamba nti ogenda mulingi nako akasajja kayinza okutulabisa nkubbiddeko ng'omuwagizi wo nambeemu ate nga nkututeko mu ggwanga lya Nigeria omukramanyiddwa nga Emeka Ekise mwabazze babiraba okuva emabega bakulu bannange yavuddeyo n'ategeeza ensi nti ensobi gye yasingira ddala okukola mu bulamu bwe y'ey'obutawasa omukyala amanyiddwa nga Genevieve Najje so ensonga eyo agejjusa nnyo nga bw'okiwulira ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Sarah Zawede avuddeyo bw'atyo naye n'akakasa ensi nga bwe yasaba Swangs Avenue egende maaso okuba nga te ekyusa mu linnya lya Azawi okitegeera jukira bombi beba Zawede okiwulidde ono Priscilla Zawede oli eyeza Sarah Zawede kakati Azawi mu kujja mbu yajja yeeyita Zawi yes kakati ate nga eri erinnya lya Zawi already Zawede yali yamala okubanga ate ali registeringa ne bandi ye nga nayo bagiyita Zawi n'alaba nga wajja kubaawo obukuubagano kwe kusalawo okubanga ate agenda mu Swangs naye agamba nti kyali kya mukisa mulungi bwe yatuula nabo ku mmeeza ne boogera ne management ye basobola okubanga ate bamutegeera ne batamukayanya we yavaayo agenda okuwulira ng'eyali Zawi kakati afuuse Azawi bw'atyo Azawi bwe yajja okubanga ate afuna erinnya lya Azawi omukramanyiddwa nga Apas yase ku mukutu gwa TikTok live we yasinzidde okubanga ate ayanukula abayimbi banne naddala abakyala wano wabadde Katalya ne Kakando we wabadde omukyala Joiranda we wabadde Kinawolo Vunando Laavu n'abalala abo bootegera ne bootategera omukulu ono yageze maaso okubanga ate ayanukula ebibuuzo babadde na bingi yes era nga ekimu ku kibuuzo kye baabuuzizza nti ye nga tayimbayimba ng'abayimbi abati bamulaba abayimbi bagenda ku masomero ne basanyisa abaana ne bagenda ku patepate mu mabaala ku shows ez'enjawulo ne bakuba zituwa Apas tebamulaba kijja kitya. I don't see you perform in a lot of places. How do you survive in the industry? I perform, but I don't show that I perform. Oh, why? That problem they want out of sight, out of mind. So usually, even when people see like they are performing, but you are performing and not take ayo. Oba kitegera abandi bangi bakikola nze si kintu kyange oba kitegera njagenda ne performing ewantu for example waza kumpita ku mukolo nga guli serious I usually go for even events like let's say even
companies na parties obachi nengena ne performing and mistake ayo kati omuntu yaba alowooza mbutokola oba kitegera because takulaba negwo obutandaba tekitegeza nti sikola ate ekirala nane managing akatono kenina because it's actually one of the most important things. Oli mugaga tokayita katini akatono yamazima. Songa ate abazadde balaze obutali bumativu n'amasomero enkola yago ensangi zino oluvannyuma lw'okulaba omuyimbi amanyiddwa nga Kapeke ng'asazeeko essomero erimu naye nga byakola mu maaso g'abaana baabwe abamu bawulidde nga they are disgusted era bagenze mu maaso kubanga tebawandiika comments zaabwe nti bannanga amasomero nedda kaakati ono kikyasobola okuba nga ate inspiring abaana baffe mukyuseemu mulekere okuba nga ate mubatwalira abantu abafaananako bwe bate okuvira ddala ku nnyambala okutuukira ddala ku mutwe. Most of the parents were not impressed ku mukulu amanyiddwa nga Kapeke. Songa ate ye omwami eyeekola ebintu by'ekikazi era ng'ono bangi bamukoowa olw'ebyo bye yeekola. Omukulu amanyiddwa nga Hamlove mwana tunnyina yamuzaalukuse olw'ebyo bye yeekola naye nga jjukira nti yonna emabegakaawo yagwamuko ku kisujja ne bamuteeka eyo ekirudu wabula nga bw'oyitako mu comment section abasinga obungi bamusabiranga kufa kife kiveewo kikolimo kiki ekyo mu society twakoowa kakati nno munnange nnyina yamuzaalukuse ng'agamba nti awulira akooyookola ki okuswala. Alaikum salam. Kakati kyesaagala kuddamu kuwulira ly'erinnya Hamza. Omwana Hamza yantuuse yantama omwana owange gwe nakera ku makya n'enzala ayinza ki okunfuukira ekizibu nanswaza abantu onakubira akugamba omwana we yafuuka kirala omwana yafuuka kino oli akugamba biri nga ntandika nti okubeera n'omwana bw'atyo gwe nakuliza mu ddiini. Saagala kuddamu kuwulira kigambo Hamza namukuse kubanga ekisooka mutuuzizza emirundi egiwera nga muga nti mwana wange obusiraamu tebugamba bati buli omu akugamba kino akugamba kiri kati saagala kuddamu kumuwulira. In fact ekigambo ekituufu kye nina okukozesa Hamza namuzaalukuse naye nga mazima ddala lwaki omwana owange gwe nakeera ku makya ne neezaalira atuuse okunkabya amaziga mazima ddala Mubutufunika abanga ne mugamba Hamza tonswaza nagamba nedda sibituufu bampayiriza naye nga nange nkiraba omwana yeekoleza mu vidiyo n'akola bino n'akola biri mugamba Katonda wange wabula Hamza toddange ewange toddanga mukunkubira simu aye newuliryo gyekola njagala okibuwa agiwulirize takubira simu kubanga ndi bwana bakubidde zijja kumukwata naddamu kunnyega kigambo kyonna ekirungi nazaala abaana bangi kambere nabo benazaala kambere nabo gwe twabadde tusuubira okubeera ku ssomero omukulu amanyiddwa nga Pius ono naye nga yeekola ebyekikyala era nga bangi banyiiganyiiga dda olw'enneeyisa y'omuntu ono munnange yavuddeyo n'abalaga akaviiri akapya ke yasibye wabula ng'ono awera nkolokota agamba nti ku mulundi guno agenda kuba by'emitima kubanga agenda kukolera ddala ebyo bye mumugaana bye muwulira nti temwagala byagenda okukola era nga mu kukola byonna byakola alaga nti alina abaalumya mbw abaamusuulawo. Boy, twabagambe mugenda tulaba kimafia mu party tubagambe. Party 2, you guys mugenda kunza bakimafia. I told you by the way. Agabiri kabala. Yes, ngenda sibanvine mugana. Nepini tugireta. Yes, kati nabagambi. Mundeke ngenda balaga konti nze. Yeah. Na fucking. Anti mwangamba ngenda mono na kati ngenda mono na kimafia. Nazitandso ziraba. Nazimusibye kati ayito wakabijjango ngambi. Ngenda mono na kimafia. Wansulawo. Banangi.
Kyannaku naye ate kituufu yes that tuli bulala family bwetyo naye yagenze maaso okubanga ate esasikawo teyaggwereddewo ddala naye yamenyesemenyeseemu abamu tebakyakolagana bulungi nabannaabwe bano balina ensonga zaabwe era nga balina obukuubagano bwabwe wabula nga ate twafunyeko ku maloboozi omuli ag'omukulu amanyiddwa nga Tata Kimbowa wamu n'omukulu amanyiddwa nga Jose Kyakala ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Sibitoka naye alina gyali eyo naye ali ku lulwe kwegamba betemyetemyemu ebiwayi bino tebitera kuwangala yo omukulu amanyiddwa nga Ibra K yavuddeyo n'agamba nti nze kyendaba ekiyinza okuba nga ate kitabudde bano yengabana y'ensimbi ssente gattako eggume buli omu amanyi tewali yeeguya munne oba okitegeera ekyo nakyo kiri awo ate gattako abakyala abakulukulu mbu waliwo abakyala abakulukulu ababettamira bya Ibra K so mbwabo nabo bakoze ki babatabudde abaana bagambye essaawa yonna tunaatera okuba nga tetutegeera ki ekyaviirako Weird Pastor okubanga alwala eriiso okutuuka okufeenya naye ng'ekimuluma tebakola ki tebakiraba. Anyways, ulira ku bigambo byabwe tweyongereyo. Yoze mu bantu abali badde basooka kuva mu tuli bulala singa navaamu dda because nze ndi bulandi era wansanga ndi bulandi toyina kye wanyongerako siina kye nakwongerako wali Jose Kyakala ekyaliwo yali friendinga collaboration nga bwe nazanye ne Rain sisobola kekera ku makya Rain nangamba Tata Kimbowa nkugasseeko nange sisobola kubanga nenzanya ne Rain ne muga Rain nkugasseeko yo tebikoleri yali collaboration nga bwe bana collaborating nga bwe wayita pastor ne mu collaborating nga bwe wayita Sibi ne mu collaborating yali collaboration sesagalo neti kenyerere onsasudde boti gwe onsasudde ki tudde mabega onsasudde ki eruwero nengato omuzannyo ne rugwa njagala Jose otuule wansi gotogaye Tata Kimbowa ono naye mutuli bala yafunye emuki omalo kimpandikire ku lupapuro kinsindikiro kimpi twale eri naawe ate Jose sagalo ontankule siringa bastaboni abo ate ne yogedde kyabadde very simple Jose bwe kubeera kusasula nakusasula dda nga gwata nsasulanga bwe kubeera kusasula Jose sebo tutandikire ku labonita kali yegwa andetedde okwogera ebintu bino mbadde saagala kubyogera kubaze sibifaako Jose watuuka ekiseera n'olabira ddala ng'omuntu atategeerera ekisiimulo ekisemberayo ddala yo olukusa olugjawo olungamba no nina empisa embi tutandikire emabega gye twasookera mpola mpola twagera ne tuzannya ku labonita sebo gwe wenyini wawo obujulizi nga Sibi wakwatako milioni 7 n'ozimwanga ali mu kuyombera sente z'eruweero no wa testimony nga wakwata milioni 7 n'ozimuwa sebo nateekawo embeera nakunyigirako nze lwayite yasulanga kutebuuke nga nninya boda nzija ne tuka n'ogwa kabenje twagabana wamu sente ku milioni 12,000 na milioni ziwera 2 ndi mubi tugende mpola mpola ndi mubi siina kalungi nkulaze kala zange golooza sitegeera esete zasolozebwa ku labonita ku share yaggwa kati leka nkubulye bulungi nze mba kubanga nina empisa embisebo esete zemanyi zasolozebwa ku labonita ne bye baboogerako muganda wange nali badde nabigamba dde abaana nenze nasirika olw'okuba njagala tubeere bumu otegedde bulungi gwe gwogamba nti nze nina empisa embi otegedde bulungi Jose ekyokubi igwe mwennyini mweyogera ku labonita Sibi n'awa testimony zabbibwe sente gwe wenyini ne wa testimony zabbibwe sente nakola kinzo w'empisa embi natambulako yenze yawandika omuzannyo ne ku labonita tewavaayo tewampitako yadde ogaye bannange akasajja akawandisa omuzannyo keekano bambi tukeebaza bamiki babibuuzanga oba babijjawa oba baani babijja kale katugambe temwampa sente nafuna ki nakati nkyatambuza ebigere sikunenya lwaki ntambuza ebigere naye nkunenya singa ku sente ezo zimwagabana kola bonita wankwatirako miliyoni nga 3 n'ozimpa okitegedde bulungi naye gwe olegera n'olengeza omuntu ng'omufuula omusiru atategeera Jose sebo nze ntegeera wekuba kwekyanga naalibadde neegoba dda sebo ekyo nga kiwedde tudde eruweero ne tugenda eruweero sente ne zibbibwa olutalo lwaliwo olwo n'enduzikiza saagala genda wala nnyo era sente z'eruweero ze zaleeta embeera abantu okutabuka bannange tukakkane bannaye tukole ki tukakkane bannaye tukole tuti eyo ne bikkakkana ne rugga olutalo era ojjukira bulungi wajjako keeyo newa ne nansana n'embibikirya byonna n'ensirika bwekunze ow'empisa embi
weewaawo mu byonna nnyongera okujjukiza nti eyo si group esogedde ddala okubanga ate esasika twalaba wano ku baana balenzi aba boys dormitory munnange nga balina eryanyi omwaka ogwo eryanyi lyali ddene nnyo nga baleese vibe naye munnange group yagenda esirika bwekye naye nga twakitegerako nti obuzibu bwava ku ki kungabana twalina bannamukadde association ku mukutu ogwa tiktok abo nabo gye baabulira tetumanyi kwegamba ebigurupu bino birina engeri gye bigenda nga bikakkana byokka weewaawo ngenda kuba nga ate mbatusaako omukyala amanyiddwa nga Antera. Yes, omukyala ono twamulabye jjojjuzi wano bwe yavuddeyo n'ayambala nga bw'ayambadde bangi ne bavaayo kuba nga ate bamucriticizinga bingi ebyayogeddwa ebimu ku bye twasobodde okulaba n'okuwulirako mu mattu gaffe. Omukyala ono yavuddeyo kuba nga ate ye defendinga agamba nti ye ayambala okusinziira ku kifo waaba akoze ki waaba agenda tomusuubira nti agenda ku mazzi ajjeyo gomesa ayambale okiwulidde naye ng'ono bwe yamaze okubanga ate atukakasa ebyo yasimbudde esaala yabadde live era live ye yabadde mpanvu so bagitemyetemyemu ki obutundu ono yasimbudde esaala yatandika okutugumbula munnange n'abaako batugumbula. Anyways, mbadde pije okukuweereza bulambalamba wano wenyini nyongera okuba nga ate nkuteera naye nga nyongera okujjukiza nti airport pickup jangu ate nga naawe ali mu bwangu ng'ogamba nti nze njagala visa ya weeks 2 visa ya weeks 3 nga tosukka mwezi mukwano oyagala genda mu kiyumba ekata ne Dubai jangu ewange ate era naawe ayagala ogenda kuba cleaning ekata jangu still tubeere nga ate tukiteesako kugambye visa efulumira mu bbanga eryo lyenkugambye so ne kula ensonga eyo dduka azambwa ngenda kuba nga ate mubeerekereza abalungi atakuumira mpeera ye lubeerera nsigala mu musaba nti abatukuumire kubanga yennyini buyinza yenyini byonna mubeere bulungi mweraba Bamikwano sagala sawulidde saategedde dduka zambwa weeyo ne ku Molden International Labour Consultants. Yes, baagala bannamukisa bagenda okuba nga ate beetaba mu interviews ezigenda okukwajja ennaku z'omwezi nga 28 lujja kuba Lwakutaano n'ennaku z'omwezi nga 2 lujja kubeera Lwakusatu nga wano nno beetaaga baana ba bulenzi wakati w'emyaka 21 okutegeerera ku myaka 38 beetaaga ba male supermarket attendants, male cleaners wamu male airport cargo handlers. So mukwano yanguwa obiringa ate wefunira omukisa gona kugamba nti tebakwasaganya ebyo byokka balina emirimu ntongoni nawe omwana w'obuwala tebakusuulirira yeetaze omulimu gwa maid waiters ne waitresses bagirina balina emirimu egyeba baristas. So duka zambwa obiringa ate weina home of opportunities okiwulidde omukisa tegukuleka ate nga bano bakolera ku lwerufu n'amazima. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wear according to where I am. When bandi ku mazzi, I wear according to where I am. When bandi ku church, I wear according. Guys, ndi muntu mukulu oti tukulaba oti owulidde kati nze nyambala ekintu ekimpa emirembe ate n'okusinzira ekifo kyembala obwambalo bwase bwakukyuka okuleka okubongereramu ebirungo nengamba kati kuluno kankyuseemu comment buli we mundaba nga ndi ku beach ndi ku resort ndi ku mazzi mundaba mu church we mundaba ku ssomero buli kimu buli wamu manye ekyokwambalirawo. Comment section, most of you are really sad nsaba omwoyo mutukuvu abayambe bambi mubere happy mubere depressed kuba bambi mubi commentinga but the same people abali mu kuyita mu mbeera eyo nebaza mukama enti
Katonda yampa essanyu we yampa abaana mu butuufu yansanyusa ate namala emyaka mingi amazima gali nti nga siri musanyufu naye nga neegumya nga ntambula ngera nzikiriza Mukama naye kakati mukwano dadi ebintu yabikolako yabigonza ate dadi agenda okulaba akambalo kange abandaba nti nkajjeeyo mukwano kati gwe olindiganga nze dadi yalina okuŋŋamba ekyokukola dadi ntegeeza Yesu muyita dadi kubanga dadi wange ng'agenda okufa omwoyo mutukuvu yayogera nange nali nvuga nga ngenda omulaba dadi mu ddwaliro naŋŋamba Anna taata ne wana abataliiwo ngenda kubeera taata kati okuva olwo ye dadi wange dadi ye Yesu wange era okuva olwo abadde taata wange tansalira musango kale gwagunsalira ngugenda kubeera naawe nga ggwe tansalira musango anyinako okwagala kungi amanyira pitanalina so bambi nammwe aboogera ebintu ebitali birungi mukwano mulekeraawo kubanga bayibuli Katonda agamba ti tokomakooyo eyafukibwako amafuta wandiyogera munnange dadi n'agamba gwe nno munnange onkwata muleeso oyo mwana wange. All you have to do is understand something. Let Aunt Taylor be. I live my life. I don't live your life. Live your life, be happy, love Jesus, love God. Ate tosanyusa abantu tebagenda kusinga ne wono yambala gomesi tebagenda kusinga agamba yaisi ne wono yambala kitebagenda sima kwekola ekyo ekikusanyusa n'ekisanyusa Katonda wo n'ekisanyusa gwe kyowulira nti ekyo kikoze kyoba okola kasita kibanga tikirina gwe kirumya. That's what you should do. Yesu Kristo mwana Katonda mulamu amuli Yesu Kristo mwana Katonda mulamu waliwo omukazi eyajja ekidibo eyajja ekyepali eri omusajja gwe yayendako muli Yesu Kristo mwana Katonda mulamu kimuta muli Yesu Kristo mwana Katonda mulamu taata kabaka eri emyoyo gy'obwenzi tugiyitira omuliro eri emyoyo gy'obwenzi tugiyitira omuliro randere oliyandalaba mandakazi yatayande yalaba taata omutukuvu w'abatukuvu taata tuyita omuliro eri byonna leese biva amagombe taata emizimu egiva mu magombe egiva emagombe egy'abafu tugiragira okutta obulamu bwaffe wano waliwo abaloota abafu babaloota babawa ssente babaloota babawa zihaaga mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu eri emidogo lyonna Mukama taata gye basindika Mukama eri abakazi n'abasajja taata tulimalamu amaanyi n'omusaayi gwo Katonda abakatonda n'endagaano y'omusaayi gwo teri maanyi ng'ava mu ddogo kubanga Yesu ye gwe maanyi okweraliikirira nderebolyandalaba muliro ekibadde kireeta Katonda abakatonda Mukama abantu okuddiba mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu waliwo bizinesi ezaddiba faya muliro